ne comment ezi bagizatya embi zisinga ennungi saba mu nsonyi bennasobya bennanyiiza tukwatagane anti omanyi okwetonda kiraga wa gye wakulira omuntu okwetonda kitwala n'amaanyi mangi kiyinza n'okutwala amaanyi mangi okusinga ebirala okwetonda naye ate n'okusonyiwa nakyo kiraga gye wakulira ebyo byombi bireflectinga wa gye wakulira naye ng'omuntu eyeetonze aba amaze okukola paati ye n'omuntu asonyiye naye aba akoze paati ye kati omuntu tasobola kukola paati zombi naye nga yaplause him okuvaayo neyeetonda it's always a good deed kiraga nti omuntu yakuzibwa bulungi omuntu eyeetonda aba atasobola n'okusonyiwa naye waliwo omuntu nga teyeetonda ate nga tasonyiwa so naye aba mulala so at least yalaze ekifaananyi ekyokwetonda nga mukulu waffe bw'aba alina be yasobyeyo omuntu ate teri muntu ali perfect so bw'abanga era kyobola abakatoliki buli ddakiika baddayo mu kanisa ne beenenya ne faaza n'akyuka ne baleeta n'omulala naye n'awuliriza ne mwenenya so kubanga tetuli perfect kyobola ne mu ddiini mwekiri so kyakabi era big up chameleon kikolwa kyavuma era tokomoka ate just kyemugamba talowooza nti ate bw'aba yeetonze nti kati ensobi zikomye kubeera tali perfect era akyasobya so yeetegeka okubanga era akola ki bw'abanga alina amaanyi ago agakozesa ennyo okuba wiponi y'amaanyi okuba nga oli mwetowaze kiraga obwetowaze yamaani tukomewo ku music ofulumiriza akayimba akalungi olina ennyimba nnungi nnyingi naye abantu batuuka ne babafutyanka ng'olimbawo lulungi natasalu ku playlist awo muzeeyi Manje oyo agambira abantu babalinako obujja babalinako obukyayi ningi anti kati toyinza kudda ku bantu bano bye balowooza abalina embeera yonna gweolina kulowooza kuba kwagala kuba bw'oba osimbula ffe nga tutandika abantu bangi baatugaa tetusobola ne mwalimu n'aba mu famire bennyini ate emikwano egimu gyatusitula nnyo so toyinza kudda ku bantu kyeboogera abantu amaaso g'omuganda gali mu ngalo omuntu amala alabako music nze olimba kasanduta okuva mu studio kati nga luno olimba lutushuting olwayeggwe nalutabuti ku album yange ya Loverman abantu balwagadde byabwe you can't stop good music media nyingi toyinza kwesiba kwomu bw'olaba ngono takuwaamu ng'okwatagana n'akuwaamu nze ye solution yange I love to work with everybody but unfortunately nga muzeeyi Manje bw'agamba tosobola kubeera ng'osanyusa buli omu ate okulemererwa kwe kugezaako okusanyusa buli omu so nze music wange muyimbira abo abamunyumirwa ne mubalaga era ozondaba ne ku concert yange nga mpita bawagizi baani ba Pallso toyinza kukakamu gwe ng'omuntu omu toyina yadde amaanyi agajja ekiyenje mu nnyumba yo n'okiyingiza ekivulu nga tekyagadde ne bw'okiteeka ku mulyango ne bakusiba ssente tekiyingira so still n'abantu weebali ate abantu betuweereza ffe tuli ba public service so byomu akole paati egwe kasita obanga okoze eyo kyekisinga obukulu ndowooza Uncle Pallso nsobola kubuuzayo ekibuuzo omuyimikiriza gye omumanyi omumanyi nga omuyimbi omanyi nga muganda we byombi enkolaganya muyimiridde tesabaje era yeeyo gy'ogambye ojodde ogyogedde era kyesiise ekibuuzo ekirala Big Eye yavudde n'ateeka ekiwandiiko ku mukutu gwe gwa Facebook ng'agamba nti yeebaza Dr. Jose Chameleone ng'asinziira ku luyimba lwe yayimba nti basiima ogenze mu mbeera eno gy'alimu ke kaseera ke yandibadde avaayo okubanga agamba nti amwebaza okubanga yamuzuula nti ani amutadde Big Eye yamusayininga in fact yajoininga Leon Island 2008 nga lwayingira n'agamba nti yeebaza nnyo Dr. Jose Chameleone okumuzuula nti alina talent era n'agamba nti superstar lwaki avaayo sawa zino okubanga no ekintu ekyo kiri realistic bannayuganda tulinamu tendensi epakusa abantu okukola ekintu buli omu alina timing ye okitegeera buli omu alina timing buli omu alina calling ye ne time ye kati bw'abanga this is the right time for him ekirungi kye yakoze kirungi era mumunyumirizaamu kyakabi I respect that kubanga buli calling ye kati lwe yazze kitegeera ate era musajja era abadde abagamba n'abagaa Chameleone yaŋŋamba Big Eye oyimba amaziga ne gampitamu bali babadde ba mukwano he has respect for him yamugamba maximum respect so toyinza kudda ku ekyo n'okigabanga kyakuzannyisa ddala kuba eddo eddoboozi ly'oli kyali waayogera
mumwesiga byayogera nti abayimbi abamanyi abayimba obulungi bw'aba agambye nti onayimba bulungi aba alina ensonga ate bw'aba agambye nti yayitako mu kibiina kye kitegeeza alina ekyama kye mutannazuula kye mulina okwetegereza so kyakabi naye mumwetegereze kubanga liso ly'omukulu oli muyimbi era big up wabanga yavuddeyo n'agamba kyekyo ate kati nze nziramu ebigambo ebyaki nga tumaliriza just ebibuuzo kimu oba bibiri sookera ddala ku nsonga ya Clever J yo family alina ekivulu nga alina kusomesa ekintu wa munaana wa September something like that alina ekivulu maaso awo given the fact that mbuno waliwo a lot of workers between him ne Chameleon nga woomanyi yali mawulire then your own son mutano wa Chameleon mutabani we navayo n'agamba ayitamumanyi nga part of the family ate wagala tutambulemuko katono nnyo even in introduction za family zabe tudda nnyo mulanga bamuleeta close enkolaganayo Pallso Mayanja family ne Clever J n'ekivulu kino what is your take okuba Clever J nga avuddeyo okukola ekivu essaawa zino mwagaliza buwanguzi kyekyo ebirala ekirala inshallah na Mungu yagera byonna tupanga naye apanga nze entegeka zange nnungi bwemba wendi why not naye nga inshallah alhamdulillah buwanguzi bwerere bwe musabira kitegeera yaman Pallso ekibuuzo kyange nze kiri nti abayimbi bazenga bakomplaininga they do poor videos nga bekwasa nti tulina ssente abandi batandika n'okwekwasa ebintu ebirala nti tugende mu copyright gye twatuna ssente bwakasente okafunza okuba nga okola class music videos buli kaseera abawagizi bange banzikiririzaamu abawagizi bange banpagidde bagula music wange bajja mu bivvulu byange bandaga omukwano ate nange ndi musajja mutetenkanya